Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Movies ezo nalinako omuwala gwe nalina. Yewe yakiraba n'agamba sola diringa naawe. Sisobola. How could you kisinga otyo omuwala oyo? Laba mwemukote. Ina poster bakuba behind the scenes zibeerayo tupasoo zibalaga. Naye omuwala yajjamu engoye ze nze nenjamu essaati. Naye wano yasigala bambi yeebisse. Yasigala nga yeebisse kati we tukuba omugongo ng'olaba wali naked. Kati ne twekubya ekifaananyi ekyo. Omuwala yaŋŋamba mwali mu buliri. Ne mwawukana? Mwina kye mwakola. Ne twawukana. Mwina kye mwakola. Tisobola bikkiriza. Namuga no, this is acting. Kale it is acting. Lwaki wamukiisinga? Script weegamba nedda. So amaka agamu tegasigala. Kino kambere open eri abantu abatulaba. If abazanya kisses no kukisinga mu movies. No kissing omuntu. It is not for free. Esto sola kumpita mu movie yonti nzanye you kiss gundi because it is script weegamba. You pay. You pay for my kiss. Okay. We are making money. Tetuzanya buzanyi nti kwenjoyinga kununa mimwa gya muntu. Mwayi twagana ng'osaba omulimu ku TV nakwongezayo ate nakuteeke ate jangu ate natega ekibatu. Eno tugendera abangamba nti film industry abana batega ebibatu. Wana abawala. Bwana sokoteke wano. Esi ogenzeeyo. Tugendeyo tunyumye mtwaze kunyumyamu. Okay, inze nja kukyogera kunze ne kituufu jebiri film industry director waba musajja waba talina ddiini mutima nga teyabuulirirwa yajja bayisamu eggaali then n'omuwala waba tamanyi kyayagala oba omulenzi naawe ojja kugenda kyo kituufu gyekiri. Era nze kyasinga okunyamba nze ng'omuntu nti nange nakigwamuko sometime nja kuba honest. Nti otwali twakatandika nayinako omuwala gwe na dating awo. N'omuwala gwe na datinga yatuuka ekiseera nze ndi serious nnyo njagala omulimu gutambule. But this lady ye nga ebintu abitwala mu ngeri ndala nnyo. Bakama bange bannange benkola nabo abasindikeeri batekeeri olw'okuba ye ali ne boss bejavaana kati ye nga awulira ye wa kitalo nnyo nga bw'alowooza naye ekyatuviirako ne bannange baatuuka ekiseera ne banyiigira nga Josh wetuba tunaakola naawe maana oyo boy aveewo gaalo oyo nedda alemesa ekintu so eyo yali nga ntandika. Era kasana kitegeera ne mmanya nti kino kye kikyasinza okusuula ne mu Bayibuli egini butoma Bayibuli ero biraba abasajja bonna abanene kisinza okubasuula ekyo bakyala mukazi era omukazi wayingiramu bwati omanya mu business yonna ebegenze so nze awo nenkitegeera kati okuddako ku bano bannaffe ba directors era bambi kyembasaba bannange abaana mubaleke abawala babaleke inti ekiwala kijja bambi kuba kati ba director naku zino banoonya figa tasafunya mzinyo nga tolina figa oba ogenda kufunya muzinyo gwakitegeera figa kitukula face like bulungi so ba director baba baagala so kati omuwala naye ajja omuntu ali presentable webale nnyo kuba twagala okulaba namwe abalayi zino bagala olaba kati ono oyo yazze kola ki so abawala abo bajja ye nga ate kyalowooza nti kyalina kyekigenda omuyisaawo. Yes. Era director lumugambamu olabye otya olaba otya okay no problem nga bagenda ye neyeerabira nti respect ye ne director waweetandikira okubeera ng'efa era azannyayo 2-3 n'abula abatagala jukira director kyemmanyi ku ba director abadirectinga firimu baberanga nga omanyi watwakoleranga MDD ku somero nga tuzina abantu abatrainer kati ne firimu wetu weeri kati obalamu omuntu eyakwebaseeko ejja tokubogolera bantu olebedala agekolanga kigaani era eyo experience weeri tosobola mulagira nga wolagira bano abalala eno ekyo kyogeddeko bwotyo ng'osinziira ku mukyala naye waliwo abaana kati ku basajja ye bambi tazze bwatyo
nga tazze bwatyo director na director ye namutekawo embeera nti omanyi oba yagatuzanye wano ekyo kituufu gye kiri naye musajja abaana b'ensonyi yagambirawo nti oba yagatu obeeremu eno firimu ekyo waffe tekiriiyo banyini bibiina waffe tekiriiyo ffe banyini bibiina waffe tekiriiyo anti mmwe wamwe tekiriyo waffe tekiriiyo naye gyebiri I'll be honest gyebiri kuba nange stories nziwulira ng'omwana ajja aze bambi ali serious ayagala future ekintu akikube n'ogenda okwekanga director muyisizaawo namugamba naye olabye ota singa tuba tukoze bwe tune bwetu director n'amutwala era waliwo story emu naye lwakuba nti ono ye yali amanyi kyayagala kajja kawala kato omukuba nene n'akatwala awo n'akazaala namu naye omwana yali amanyi kyayagala ye yasigala n'akola ki n'akola naye ate abo be batono mu industry eno era abasinga abakyala emitima minafu mu industry era ye olumusaba waba omutima munafu nnyo aba agenda waba mugumuye abeerawokko era ogenda okulaba nga agamba okiba bwe kityo sijja kukwatagana nammwe nze mbivuddeko tujja kukola nze kangende nkola ebirala naye nga mwekiri kugamba omuntu career ye neefa just because of the director waliwo talent eziganya okugenda mu maaso yes because of that nga buli walaga kibatu nagaawayi kambiveeko era nze saagala nnyo okukolagana na muntu nga tulinamu embeera bwetyo era kinnema kirema era nze omuntu yenna yenna gwe tulinamu enkolagana yonna Josh njagala I want to join you yeah by the way I love your things you guys you chibi but I love you I like you yeah awo manya gwe tojja kukola ngawamba alina tendency ero that waganta I love you nga tukola awo twavaawo abatajja kukola ayina abamu kati gwe Yesu bawolereza nti ba director befa bakikola naye abawala benyini beetega to get opportunities I can't sasa bawolereza njimanyi kisoboka yes to get opportunities omuwala omulaba nga ye yeeteze n'agamba nze nina okubulaba nga omusajja ono mufuna omala omufuna nyingire mbere mu kibiina ekyo wanga kyekiriko yes ye neetega n'akikola n'ayingira abawala abalungi kibiina ki njerabidde erinnya gyebiri njerabidde erinnya ne bingi ebiina abawala abalungi nazaawo kyemmanyi kiri kimu abawala babaayo naye era ogenda okwekanga but kyemmanyi era badirector abamu to get that respect ekyo tebadiringa nakyo lwakuba nti nze kyenadvising abadirectors bannaye muwase funayo omuntu abeere nga bamumanyi ate sikikuwako ka protection akatonotono era yabagamba era omuntu newabeera mufumbo era asobola okubaako kyakola naye wabaawo entiisa omuntu gy'abeera nayo muye n'agamba naye nange ndi taata mulamba nina omukyala nina kinaki n'abaana bano we bajja naye abaakutyamu bagamba oli married naye kati badirector sina badirector bokka basita abasinga tebasobola bba genuine ndi mufumbo era ekibuuzo ekyo esi newoba okimbuuzizza nze wano Josh olina omukyala njakugamba nkyali awo ntyo but are you married kati olaba era okimbuuzizza I'm not married but you're not you're not married I'm not married kwamba nakubuuza ekibuuzo ojja akugunike nabyo ku TikTok neneebuuza how ba actors bandalinga batya we abafumba maka gaabwe waliwo scenes bazita scenes we mutuuka ekisano labanga mulina ogenda deep romantically kisses nezitambula amaka gasigalawo gatera okusigalawo amaka g'aba actors ne ba actresses tegasigalawo kwanga oliogana nawo omuntu yawomeddwa emimwa gya munne naye nga tulina kyakukola because actor esi ombuuza ekibuuzo ekirungi nti nange nze nzannyeko firimu ezo bwe zityo ziringa movies 3 ziri 2 ziri 3 emu kati seri erina ku YouTube eri mu kutambula endala nagizannya bagiyita Helena eyo yaffe eri kwa Urban Talents Africa YouTube channel endala bagiyita Red in Valentine naye movies ezo nalinako omuwala gwe nalina yewe yakiraba n'agamba sola diringa naawe sisobola how could you okukisinga otyo omuwala oyo laba mwemukote ina poster bakuba behind the scenes zibeerayo tutwaso zibalaga naye omuwala yajjamu engoye ze nze nezijjamu esaati naye wano yasigala bambi yeebisse yasigala nga yeebisse kati wetukuba omugongo ng'olaba wali naked
kati ne twekubya ekifaananyi ekyo omuwala yaŋŋamba mwali mu buliri ne mwawukana mulina kye mwakola ne twawukana mulina kye mwakola tisobola bikkiriza namugaa no this is acting kale it is acting lwaki wamukiisinga script weegamba nedda so amaka agamu tegasigala n'abantu ababeera balina relationship gye balinamu nga yamugundu tebisigalawo naye nze ekinyambye okubeera nga mbizannya I know my worth inti inti wemanya nti ngenda kizannya omuntu gwe nkizannye naye kuba ffe tulina ekisooka hygiene olina okuba nga oli muyonjo then n'ekirala kiss is not for free kino kambeere open eri abantu abatulaba if abazanya kisses n'okukisinga mu movies no kissing omuntu it is not for free tosobola kumpita mu movie yo nti nzanye you kiss gundi because it is script weegamba you pay for my kiss we are making money tetuzanya buzanyi nti kwenjoyinga kununa mimwa gya muntu no naye sobola ginuuna noginuunira ddala nobeera nga alina fiiri kiveeyo kinyumira omulabi but tekiba kyabwerere era movies era olaba abantu abasinga abalina class gye baliko if you are to kiss sente zijja bba bweziti wenaaba hug sente zijja bba hug kale kinomo naye kiss mostly tunajjamu engoye ne tuyingira obuliri ekifaananyi kyange kinalabika kitya zijja bba sente bweziti so abatulaba tebalowooza nti biba just for fun for fun. Meaning kisses not genda buliri just to act wabauka extra cash. Yes, inti Josh no character ogenda jikuba but nkwongera era tuba tusayininga waliwo ezo sente ezijjira ku ekyo. Era oli we man shooting character eyo ekyo naye abakimanya ne mundagano yaffe tukimanya kati abantu abeero tebagamba oba ne bakazi baffe basisa baffe ba family nti mumuzanya mutu tyobola biki no tulina kye tuyita hard questions kwa omuntu batulina byogerako nti lwaki abantu abamu balowooza lwaki abantu abalabi ba firimu balowooza nti abawala abazanya firimu beetunda era bambatanga nobateekako ekigambo nti the prostitutes waba malaya why is it like that abantu bakirowooza weebatu naye ate siwe kiri olw'ensonga abantu naddala bali mu art bayimbi bazanyi ba firimu bwe batyo balowooza beetunda olowooza waliwo ekifaananyi kye balaga abantu ekibaleetera okulowooza nti gundi oyo yeetunda kankiyite job description omulimu gwenkola gudescribinga ki gunyonnyola ki esi omuntu atunda ennyaanya asobola zitundira mu nsawo alina zijja naziteeka ku meeza nti banayitunda nnyaanya so omuntu omuyimbi omulimu gwe gwakola gugamba abanyumirwa okundaba banyumirwa kundaba nga nkubyeko kamini oluusi tayambadde oluusi nga tayambadde abanyumirwa okundaba banyumirwa nnyo okundaba nga ntaddeko dreads bo banyumirwa nnyo ekyo ekintu kati n'abayimbi abamuka for example reggae music simanyi oba it is their culture nti bo baba ne dreads zaabwe so kati ojja sanga omuntu wa reggae music ogamba oyo muyaaye lwaki atubeegaga dread agawanvu yet omulimu gwakola audience ye kyenyumirwa okubeera ng'eraba ate kimuleetera ensimbi kati gobereyo n'ogamba abaana abazanya firimu abawala bamalaaya betunda lwaki babeera bafaananawe batyo naye ng'ate omusanze mu bulamu bwe obwa bulijjo si bwafaanana nze nzanya comedy nga nyambadde ebikofiira byange ebicaafu biki abamu bamanyi ndi fala nagamba tajja gusirusiru biki naye waakusanga mu bulamu bwe obwa bulijjo oba mulala then kyebalina okumanya it is a character eba mbala eneeteekako at that moment naye ng'ate si bwendi era gyobasanga nnyo abantu abali mu firimu balina respect y'amaanyi nnyo mostly waabazze mu kifo nga kyavunaanyizibwa newabali mu bulamu bwe obwa bulijjo si bwate wabeera but eri eba character emwetimbako kati mmwe abatulaba character eyo mugisigaza mu bwongo kyokka ate ffe ababizannya ffe character tetuba nayo era nze wentambula oli yanzijukiza tata Biiju nenzijukira nti ze tata Biiju kuba ye kyalaba buli lunaku
era oli walaba ng'omuwala yazanyanga malaaja omuwala ayambala nnyo obuntu nga bumpi oba muyimbi biki ebiwe bitwe yaba asuubira wano waliwo omuyimbi omu oli yayagala omukwatirira n'amugamba kyolowooza si kyendi tolowooza nti okwambala obumpi you can just touch me no Shibano bane yes tolowooza nti ye enywagi wayambala bwati ogenda veri okole ki omukwateko no guli mulimu nti bwe gutyo we gumulabisa naye w'omutuukirira nti ate kyoyagala okole straight kirala so nze sijagamba nti babalanga bamalaya babagala kwetunda wawo tendesi etandise omanyi emabegakaawo abantu balina show zaabwe their movies mugenda notikako ku kedde tvs ez'enjawulo naye kawawo tendesi eno etandise okujja mutuuse ne ku level obanga muyina TV stations nga ziraga only Ugandan content kirungi kine engeri kyongeddeko by the way nagambeko nti UCSOBA yakireeta nti balage nnyo content waffe kirina ekyongeddeko naye abantu tebanamu embracinga anti kati tukinyumyeko kubanga abantu bangi oli abeera nagamba katubanga kati ziringa TV bbiri eziraga Ugandan content naddala movie abalaga movies I know Pal Magic. Pal Magic. Then bane Makula. Super Makula oba Makula, you know. Pal Magic local eraga, then Pal Magic Prime na eraga bakuba yo a bit international. Yes, china wechongeddeko. Abana bano omuntu abeera eno just tamanyi era ng'ogambye enkokola. So ng'oba oli yali yagaddeko omuzannyo gugendeko ku Pal Magic kubanga kina kikongerako n'ebintu ebyenjawulo. Kati Pal Magic ezo zo channel weziri zina weziyambidde mbadde manyi ogenda kuzina ezaffe eziri loko naye ezo zo zina weziyambidde nnyo olw'ensonga waaka yenna ali ku those channels ekisooka abazanyi bamufunamu bafunamu sente yes basasula ojja wakawo n'omutwala ku Pal Magic yes okay like ekibeerawo nti olina okuba nga okoze kawaakako like nobalaga kikyoyagala okukola okibalaga ne bamulabamu oba mugula ne balaba nti bakiguze kijja kukola idea yo nnungi nnyo bakuwa ssente nozanya esi genda oshootinge omalolete era bakuoditinga abazanyi bakozeseza bameka costumes abadde zitya byonna ssente bazikuwa yesu omuzanyo main character tugenda musasula sente mmeka nti tugenda mu mwezi ky'omwezi nojja mu mwezi ky'omwezi so abo bo bakifunyemu ne mosi waka waba mulungi nnyo nga ne content goyina mulungi abo bakifunyemu kati bana abeno abali wansi kuloko ddala abo bo tebannafunamu nnyo ky'ekyamazima matuufu abatwala downtown tebannafunamu era ojja kwekanga nja kuba amazima gy'oli nti omwana akuyita n'okuyita naga jangu nzanyireko n'omugamba jangu ze nzanyireko ogenda kumpa mmeka tata biju sirina jangu kalo nkubiremu karoli noga kaleko ogenda omukolereko ye ate bali tebeegayirira eswoli wendi okolera mmeka mitwala miliyoni 3 million by the azoyogedde razezo by the zezo nange ndi zezo watozina kati nemaze kuteerawo esi mwako gujagenda kwongeramu nemaze kuwa kati abo bo we bali babasasula ne bana baba eno so omulimu mulungi nti baba wa platform kinawe kiyambidde abantu wankubadde ezo zo channels tezikuwa nnyo fame tebakumanya nnyo ku Pal Magic watu ina Go TV tojagisa ku Star Times webale nnyo ate zino endala ojjasanga wonna Azaamu free to air ate abala Pal Magic they are class above class yaabwe ndalamu tebeefasa tasobola kuddawo nagamba eso kinkubira yosho kinkubira era ajja kuyitako obuyisi naye wa downtown eno woteeka akavulu bonna bati bajja kujja bo baba bakwefasa n'okwefasa eri fame si yamaanyi nnyo yet is class waka class then ate eno waka ali awo yesi abamu buyabuya ali awo bwatyo naye fame ekuwa fame nate sintukola ki sente ntono ofuna naye butono ali abamu tebafuniyako naddala ne mwali mulowoozezaako ku nsonga z'olulimi kubanga kati tuba twogera kuze musobola okompitinga nazo
naddala masha waliwo masha ye Tanzania oba bagita batya banenge gye bagiyitamu then tugendako Nollywood ekozesa oluzungu olowooza wano bali willing okuva mu Luganda bagendeko kubanga tosobola competinga ku international market oba oli awo woba totaddemukko ku luzungu ku lulimi olulala olutegeerwa ensi ez'enjawulo. Okay. Esi olulimi katusigale ku Luganda. International market mujesonyo. Omanyi lwaki? Because lwaki kugamba bwentyo. Nti twalabyeko bannammwe abakyusizza olulimi kati era batandise okutambula era bo bali ku international market okitegedde firimu zaabwe ziri ku Netflix firimu zaabwe ziri ku YouTube era abantu baziraba nnyo abantu batandise n'abamu okubeera recognized by other actors oba actresses oba movie industry ez'ensi endala. Yes, kakati kyenyiza okugamba Esie waliwo wano mu Uganda twali tuzanya ebina Uganda byaffe nga tubizanya mu luzungu naye omanyi luno oluzungu lwa I will beat you please ga awe kati abantu batandika okugamba bannayuganda efirimu bifu muzanye mu lulimi olwammwe oluzungu lubalemye yererere jukira si buli muntu azanya firimu wane Uganda nti aba yayitayo kituufu you know when it comes to art ate bitutira gaga yes kumanya bintu bimu naye talent ebamuli era batuuka ekisa ne bagamba tuzanye mu lulimi olwaffe bonyagala okurefaringa it is UCC yateeka Uganda Film Festival nga movie ezisinga okuwangula awards za Luganda ez'oluzungu nga teziwangula omanyi lwaki nga bazanya oluzungu tebaluzanya mu luzungu nga bazanya luzungu Luganda kati nga firimu wogitwala somewhere our English is a bit funny olulimi lwaffe telulinga lwaba Nigeria Nigeria wazanya oluzungu mu Igbo oba mu lulimi lunyuma. Don't you think tukimanyidde naba ino kimanyire ekyaffe naba ino kimanyira kati ate wano waliwo olulimi olunyumira oluzungu olumanyi olulimi olwo asirumanyi Lunyankole I will fight to you can see anyway can see me can speak Lunyankole in English and nebikunyumira era ne ba comedian abatera okwogera Olunyankole n'Oluganda ni waliwo omulala awo bamuyita Alex Muhanji webale nnyo omulala awo Pablo olulimi balina engeri gye banyolezaamu Olunyankole and Luzungu ne binyuma kati ate Oluganda luno dwo teluna we have actors wano ne actresses abakozesa Oluzungu nga bagamba mwebali kati abo webali ate be batono kyovolaba tetunasala nsalo ntuuka yeeri kati ate abamanyi Oluzungu ne baluzanya bulungi nnyo webali era movie zaabwe zisaze kati for example waliwo producer bamuyita Lukman yakola Galniel Jumper nenga kwesa wawuyo senior wawuyo junior aba basajja nenga olabo Oluzungu lwabwe luli ku level y'omu Nigeria luli ku level y'omuzungu kitegeeza bo balina ka training ka extra training ke bakoze okwera nga bali ku level kana te bannaffe abalala bo tebannakituukako n'abalala balina okwetaaga gundi because ffenna kyetwagala to that level because what I think bakutuukeyo ffenna kyetwagala kwe kukekera ku makya wane tuba tutegeera ne tuvaawo ne tubuuka nga balaba batubuuse balaba abantu bacomplaininga nyo ne tuba tugenze music industry nosanga abannange Ugandan music tebamuzanya tebamuzanya bweru naye ate wano wetutuuka wano mu Nigeria nga atubyemu eki oluyimba kati oluntambulira matu ennaku zino osegedde so what I'm trying to say is nti oba oli awo naffe kitukakatako nammwe okubeera nga nakyo mukirowoozaako naddala kubanga twagala tubuuke kyetulina okukola kuluteekamu naye nga tuluteekamu watonotono bajje nga balumanyira mpola kuba era ogenda okulaba ennyimba z'abaana Uganda weeziri kati Apas oluyimba lwe lwasaze neera mulimu akazungu lulwa lwonna alina akayimba awo kamanyi bulungi naye kasaze kali mu movie namba kali mu firimu Hollywood sinagamanyako genda ogafune kisoboka oluyimba lwasaze ne Apas oluyimba lwe wano mu Uganda batono abazimanyi abaana bayagala nkudi okitegeera so people like nkudi ze jam naye kati nkudi ogenda muteeka mu movie yani
kuba muzungu agenda kubuuza what is the meaning of nkudi, you have no explanation. Nkudi ogenda munnyonnyola ki mbwe abaana basuze mu mazina bakola biki siru kuba nti luyimba lubi for entertainment lulungi tuluzinirako naye ate within 3 months lujja genda naye omuntu alubuuzizza ndowooza ennimi zino eno tulina okuba nga tulina explanations nti omuntu history, what is the history? Kuba kati nze nakolayo ka movie bakayita Inside Me. N'omuntu wakayaga inside you ani ali munda muggwe. Omuntu aba alina okwebuuza what is the history? Kati tukole efirimu zaffe ne zibeera mu lulimi Luganda. Ne tuziwe genres ezaffe. Omuzungu aveeri agambe movie eno eri mu lulimi lwesitategeera. Naye ngatto kijayambadde. Naye nga ye interest ye eri ku ngatto. Omanya omukalabanda omukalabanda bagulaye mu film kamunga waliwo kawo oyingiriza okitegedde ng'omuzungu ajja laba omukalabanda lwaki bambadde akabaawo ne baka ye nga ye interest ye lwaki olubugo luno lwe yeetaddeko lwaki mu movie yammwe tulabye mukwata omusaayi gw'ente ne mugunywanga we guli so genres ezo ze tuba tuteeka mu film ne weba ya Luganda ejja ttambula subtitles zijja beerayo wansi abantu film bajja giraba naye twekanga nga ffe tuzannya olulimi Luzungu ne tuzannya ate eby'abazungu mu Luzungu omuzungu tuzanye kyaffe kizanye kyaffe mu Luganda bo beebuuze kiki kino okimanyi nga twagenze mu nsozi z'Ekabaale omwana akuba ka drone shot akalungi awo agamba what is this kino gye kiri Africa mwina bino bajja kujja movie bajja giraba neffe kye tukola tuzanya movie ne tulaga malls bumolo bwe tuzimba wano babuzimba dda ne tubulaga mu firimu zaffe omuzungu ayina balabye malls bayirabye emmotoka ez'ebbeeyi kyokka munawo okutte ali yakawundo bokutte empenkoni munawo gitadde mu benzo gitadde mu otadde ku kalogo aliwo enenge gye bakwata mu kalogo ako nasooka bamalawo eddakiika zaabwe bbiri awo kati omuzungu bazimanye emmotoka zaabwe yeetu wano tulina emmotoka ezaffe taxi ya Salama Road waliwo gituddemu my taxi zondudde waliwo teko mu taxi eyo abakozesa Salama Road bagitegeera taxi ya Salama Road ozituulamu ng'erimu n'enfuufu ng'ekola kwi kati weebuuze mu firimu singa okola movie nga ontudde mu taxi we bwa enfuufu eyo neyeekuba eti ne tulaga omupiira nga guddugala namba plate eryawo yegeyege omuzungu agenda agamba kino kiri mu Africa biki bino kube wabe tebiriiyo kati ffe kituleeteddwa okubeera nga tetukurosinga tetukola byaffe tuli mu kopa tukopa byabali kuba kati omukyala Nisha Kalema yakoze movie yali mu Luganda naye movie eyo ekyagireeta okubeera nga buli muntu ayagala okubeera nga agiraba ebirimu byaffe byebintu byennyini nnyo story etukwatako wano so ndowooza kyetulina okukola okubeera nga ennimi zino zisala tukoleyo ebintu nga bajja kwebuuza kati for example waliwo movie bagita Wakanda mulimu busini we baateekamu Wakanda oli eri bazanye wali naye nga naawe ogamba kino kiri waffe kwanza nawulirako story nti bajja wano ne bashootinga ssebo bajja wano ne bashootinga mulimu ne bannayuganda mulimu bannakenya ate baze ne bazanye gundi endala firimu endala nayo namu bulungi nga wano naye ngera abali mu ba-actors abo era abantu kati gwe weebuuze lwaki bo bajja ne bashootingira wano goleze waabe tebiriiyo ne baagala bino ebyaffe balanse okunoonya ebyaffe ebirala ebipya tunagenda obizanyiramu nga baabirabalaba dda ye tutale naffe tubiina tusobola obikoleramu wanene abantu ne babiraba tulina stories ezaffe ez'obujjajja tulina biki tulina n'embeera zaffe ez'obulamu obwa bulijjo esinze kankubulire abantu babeera wano e Uganda naye nga tasobola kukola movie yekwata ku bulamu bwe nga bwali tayagala kulaga movie ng'alya mukene naye waliwo omuntu atalanga ku mukene tayagala kulazanya movie nga batugoya akawunga nga bwe tukagoya tayagala kuzanya movie nga kateni eri kaguwa nga kateni wabale nnyo ng'ennyumba nga kateni eyawula ekisenge n'eddiiro ebbafu oziteeka wansi tayagala biraga ebyo ebidomola biri wali eri esigiri wali birage babirabe nti ne bino gye biri waffe abo abasajja bajja kubeera interested firimu zijja kusala ne tetubiraga tulaga byabwe twakuzanyamu apartment zetulaga bazirina tulaga emotoka zebe bazirina kati kiki bajja okubeera interested in so tukole ebyo ng'ade luzungu naye nga tulaga ebyaffe bajja beera interested gwe neogamba Nollywood bazanya byabwe yaddala abasajja bazanya byabwe oba kimanyi
inti eriiso lino erya round mu Uganda tetulikozesa. Eriiso lya round mu ssabo tetulikozesa wano e Uganda. Eriiso eryo lyava eri Nigeria. Kati abaana bonna abazanya firimu wano sewo nabo bateekako eriiso erya round. Naye imagine masabo ga wano wogagendamu tebakozesa liiso lya round eryo erya white. Ero jasanga abasawuzi beno kana akagundi aka red ku mutwe. Aka red ku mutwe ke Nigeria sekafe afe twagala okuzanya. Ate twagala ozanya yeti wano tulina ebyaffe rubugo. Tulina nsimbi ku mutwe n'omuggo guliko ekigundi ekyo oyo bejjembe. Naye wano abaana tebabikoze tebabizanya bakopa bya eri. So kitemesezza osala no show. Tulemesezza newe tunaba tubikoze mu film industry waneno kijja tuyambako kyobolaze content waffe watata biju ne biju ife waffe tuli mu kyalo kyalusowe era tuzanye ebyo byaffe ebyomu kyalo era tukuzeeko nderola comments kugundi nga abantu bagamba even me I did that when I was young nange nakola kino nga tundi muto nange nakola wenti nga ndi muto byebyo byaffe betwakolanga kati n'omuzungu wabeera alaba agamba this story ekwatagana etya namwe mu Africa mwakola bwe muti for example twatulanga ku lujjiriro obujjukire edda ne batunyumizaawo emboozi ne tukocha ebikocho koyi nego waleko moving erimu ekikoyo kati nenga koyi lya nti omukyala akutte enku negundi kitegeeza kyo omukazi mwezi tetubikola yet the story ezaffe ezawana newe tuwogikola omuzungu asobola ogira banagamba kati waliwo myth ey'omwezi oba ogimanyiko batugambanga ulirako omwezi n'omukyala mulimu omukyala nga weesa omwana olinze mukadde wange kale abanyumiza nabeeranga okyebandu we nababuuza baŋŋamba oyo yagaana okusaba ku Sande Katonda namuteeka mwezi era omulaba yali ku Sande yali akutte enku n'omwana nga mwese ku mugongo agenda kola mirimu gye Katonda namuteeka awo so olina okusaba olwe Sande nenkiyiga neŋŋamba yewe sigende ku church bajja kunteeka mwezi naye gyekiri okakasa ate kiriyo naye story eyo ezze etambula paka nakati waliyo naye bagigamba ne kati olugwe bali mu gigamba nakati emmese egenda kuwa sente emmese egenda kuwa sente naye gyekiri emmese okakasa yatuwanga sente bakadde baffe bakwatanga ne batuteerawo lwaki batuteerangawo tusobole okugakuula kuba omwana amannyo gano tegalina gerekera agajjeemu gonna so emmese egenda kuwa sente naye ezo story teziriiwo omwana tetusobola ayitayo story ng'eriweeto kuba omuzungu yajja gamba mwe mukola mutya okubeera nga abaana mwe bakula amaanyi omuzungu ye omwana kasatuuko mu myaka egikuula amaanyi bamutwalirawo mu ddwaliro gonna naye wano lokale tetulina ssente ogokola nga linyeenya lyokka evvu nga balinyeenya kati omuzungu wakiraba ekyagamba that's how you do it mwe mukola mutyo evvu mukozesa na vvu lwaki tukozesa evvu evvu lino likwata ku gundi ku ngalo amanyo gaba tegaseerera gwe abasajja kale ngambe Africa twalina science naffe owaffe ow'enjawulo ate abazungu batamanyi so engero ezo bwe tuba tuzitadde mu byaffe ziba zijja kutunda naye tetuzikoze ebiwooma bigwa byokya naye nga tunaba kumaliriza tugenda kuba owaayo ku bantu ddala waliyo omwana ali eyo agenda okulaba emboozi eno ng'ekirooto kitakuzanya firimu waliyo producer ali eyo waliyo director ali eyo waliwo abantu ab'enjawulo ddala nga beekuusa ku film industry n'abamu abadde baweddemu essuubi nti content waffe tebamulaba n'abamu balowooza nti movie industry ddala ne Uganda terina gyedda nga ku magezi tuve wano kyenyinza obbagamba abula byo bingi naye kyenyinza obbagamba kulemerako omuntu yenna yena atandika firimu leero nga wakatandika butandisi kyolina okumanya luno lugendo lwa mwana eyakazaalibwa kuba omwana oyo eyakazaalibwa tatandika nga ayavula tatandika nga atambula tatandika nga atengerera so it is a baby aba baby nti omutandikako mpola mpola era paka watuuse so olina kubeera ng'okiremezaako obugumiikiriza kintu kikulu nnyo gumiikiriza naye ekintu ekirala tekwate Katonda bannaye tusabeko abantu abamu bali mu film industry tebasaba
oli aveeri because ayina experience akimanyi yasobola kikuba art biki n'ayingira n'akuba ekirala discipline abaana bonna abakola firimu oba namwe abagenda oyingira firimu discipline yekuteekayo esinze ndi wendi wano naye abantu abasinga batera okuŋŋamba mbadde manyi ogenda kweraga ku text nze mbadde manyi ogenda kuignoring mbadde manyi ogenda kundeka ku blue tick naye ekyo ekintu ekyokubeera nga mpa buli muntu amatu omuntu ne mubuuzaako omuntu ne muwuliriza biki okubeera nga ndi wansi kindetedde abantu bangi okakano okubeera nga mikwano gyange so omuntu yenna yena ayingira film industry beera mukakamu erinnya ne oba olifunye sigalayo wansi kuba Bible ekyogerako nti wewe kakanya Katonda ayimusa nnyo abo abakoze eki abeetowazizza so weetowaze ojja kutuuka ate n'asuula abamalala we bali nnyo ate n'asuula abamalala kuba tulina bannaffe bangi bali mu industry oba mu art nga we yatuukayo waggulu n'atandika okuwulira nga yaliyo takyabuuza ku bantu tabuuza takola ki esimu bamukubira takwata biki awo bennyini nnyini be batandika okusaba essaala so nene n'ekintu kyenneerabidde omuntu kimutwalira bbanga kikankikubuuza action nakyo nkiyiseewo omanyi bino ebintu tuba tubikola ebintu bingi ebitu a lot happened omuntu okutandika okufuna ku ssente mu movie kitwala bbanga ki tekiriiko bbanga tekiriiko bbanga babasasula batya mu movie industry ensasula gye batusasula as a producer mufuna mutya ku ssente bonna ba producer ba director abaana ba actor ne ba actresses abaludde mu system n'abayingira obuyingizi ebintu ng'ebyo as a producer kyenyinza okugamba oba olina obba ne capital capital tegeeza ki money sente olina obba ne capital atandika nti nina movie ngenda giteekamu obukadde 10 you get ye capital wo so woteekamu capital engeri gyogenda okufunamu ssente be ba distributors abagenda otwala movie yo katale movie eyo ne bagitunda bwe bagitunda yeyina okuzza amagoba naye capital ono asookera ddala alina okubeera nga kyoyagala kiveeyo alina okukikola nekitunda kyo kyennyini nekireeta amagoba oyo ye producer kati we tudda ku muzannyi omuzannyi ebiseera producer ayinza nobbata producer kale afuna nnyo producer yemu ne aba writer mulala ate ye writer aba yawandiisa omuzannyo anti kati okay producer kanyi kinyonyole nti tutandikira ku writer okutandikira ku writer paka banga ba actor ne ba actress be basembayo mu kintu kino yes kati waliwo agenda okuwandiika omuzannyo ogwo waliyo producer waliyo director waliyo bana bagenda ku set abo aba costumes then tugende paka ku actress wati ntandikire ku producer mu Uganda ojja kwekanga nga you're the producer you're the writer you're the director byonna nga biri kugwe osobola bikola omuntu abana bwe bakola ennaku zino ne professionally ebiseera ebisinga aba storyteller oyo nyini lugero yenyini firimu nti gwe wawandiika nze awandiika omuzannyo by the way aba omuwandiisi afuna nnyo story weba ekwata yegwagiguza producer ono yagiteekamu ssente wagiteekamu ssente kati ate yayita director yes okay. Kati director oyo gwayise director yalina okugjayo ekifaananyi ky'omuwandiisi kye yawandiika kiveeyo ne producer ono ataddemu ssente olugero olwo okuba yabadde interested mu lugero naye alufunemu ssente kati director yajja ne kuluye kuba yagenda okugjayo olugero ka director nayita director of photography assistant director sound bonna aba costume designers bonna ne ba John Board kati ya director yafuna casting director kati casting director na castinga abagenda obeera mu lugero luno kati awo nekigenda nga kisaasaana naye ssente we zivira ddala ku mutwe ogwa waggulu ku producer kuba producer yasasula omuwandiisi nti firimu yo olugero no waluwandiise oyagala ssente mmeka miliyoni 5 ziyita mu lugero luno weziba ddala ziyita bazikuwa atano n'ogalabakaawo kuba eba nnungi era abawandiisi abasinga abaana abali mu film industry kyenyinza bagamba bayingire nnyo in writing creation alimu ssente
kuba go creatinga nobawa bo be bamanyi gwe kako nga kali clean no umuleka era neera ufuna credit nti written by Josh by SC credit ogifuna nene sente zo nga zayingidde so sente bweso ejjanga zibeera distributed paka ku mwana asembayo ddala wansi omuzanyi kati omuzanyi azijja ku producer ndi producer waaba ataddemu sente bogwe basasula era ogenda okulaba omuzanyi bagamba ogenda kukolera meko olunaku ndakolera ye 10 olunaku ennaku tugenda kukola ennaku 10 newekanga nga 10 ozigattamu naye alina waayitiddewo naye naakivaamu kati ate ere wala wafuniramu ze awards award ejjirako akasente omuntu singa abasubmitize movie mu film festival yonna mu nsi yonna choka awards zebabawa babaterako akasente zijirako sente teziringa z'abayimbi banga z'abayimbi tezijirako sente z'abayimbi zo simanyi naye fezaffe kubako akasente bakuterako akasente olwo ne bapartners ab'enjawulo kanoza okwesanga olwo bank yapatananize n'abawaadi ezo ne bakuterako akasente ku account so bwotyo woofunanga wafuna omusaala eno ng'ozannya then n'awards we zituuka nga producer yasubmitinga movie eyo mu film festival yonna era ne bakuterako akasenteko obulamu ne bujja nga butambula then ekisembereyo ddala gwe ng'omuntu presentation yo gwe engeri gy'okuttemu endorsements we zijjira nti nze nganze Josh Tata Bijju nkikuba bwenti baagala nnyo character eyo abantu bajja ne bakuwa obulango ne bajja ne bakuwa kasente awo noba ng'ofunamu mpola so oti woofuna sente bwoti woofuna sente naye sinti kijja kumukeeka tuba mbadde embuuza oli omuntu yangamba nti ogenda n'ozannya omuntu n'akuwa akasanvu olunaku banga ava okunoonya amawulire banga ava okunoonya amawulire mu field onyiwe mu field bakuwayo ettaano ng'otambudde ebige naye kyenyinza kugamba esi nti mu movie afuna ye mulungi woba mulungi ofuna gwe nga presentation yo nti ozannya ebya serious ozannya toli muzannyo by the ekirala ayo available baagala nnyo omuntu ali available naye essaawa zino kyenyinza okugamba entandikwa ya kyakasente njiba mitwalo egyo 5 buli lunaku buli lwozannya ngoze oli nagamba jangu nkubiremu karoolu wano akuwayo transport akwayo 5 n'agikuwa olwo nga at least muko oba toli ofuna oba toli nnyo kati level ku bulungi bwansi ina level gyotuseeko ofuna naye mpozi nze movie gye nasooka ozannyamu kati ng'ezo zonna ziri ku Palm Magic bampanga akasente kange clean kuba nasooka okuzannya nange kyaneewuunyisa nali manyi ngenda funa mitwalo 5 oba emitwalo egyo bampa emitwalo 15 olunaku olwo baaba nasikyamukka nenga nenkyamumpite gwe mitwalo 15 ogimanyi wali aginoonya nga tagiraba so bwe nasookera okuzannya bampa 15 oba be banteekamu amalala simanyi naye era yali class of a movie class tusinzira class kati abafuna akasanvu era ogenda okulaba kamera gye bakozesa ng'eri awo bwetyo ne kulwanyisa osangako bantu babiri nga nabo bambi tebalina naye nga balina kye banoonya oba kugamba akasanvu kakwati bayambe wakwati omulimu gutambule mwena mukule ffenna tukulaakulane ffenna tuli mukola ffenna tujja kutuukayo lwakuba bamubeerabira kuba kati olwoyinza okubeera nga wamukolerako nakwerabira nga atuuseyo era tokolera bwereere naye era tekyetaaga nnyo omuntu akola omulimu gwonna butasasulwa sibeta omuntu n'abaako kaafu motivation omuntu omumotivating wakye omwaka transport nomugamba tetufunye bulungi naye omutwalo guguno tuuka ewaka kuba era osanga abantu nga bali within nga tava mbalala ng'omutwalo woogumuwa booda ye agisasula ezo n'amanya nti asendi oli abantu abaagala careers abakimanyi when it comes to career tosobola kufuna at the beginning it takes a lot of time so olina okubeera determined kati gweomusigaza aleme kuggwa mu maanyi alisimweyo ka transport naye ate era esi kyenyinza okugamba movie industry terimu nnyo sente tebeyunula nti essaawa zino Uganda tulina sente tugenda kukola teziriiwo nti ziri awo zitudde era jangu ng'okimanyi waliwo okubonaabonamuko si kakeeka nti ogenda kubeera awo wafeesi kyotuuka n'otambula naye ng'era olina okutambula okuwa akagere n'ogamba ova ekisaasi paka Makindi n'otambula naye nga kifirimu so si kakeeka you have to kiteekamuko anyway tumira ku bantu ntumirako Urban Talents Africa at large Urban Talents Africa
bambi mwebale kuyimirira mwebale kukikwasaganya atuwandikira skits zaffe Ken Muwera nkulamusizaako Divine Luzinda nkulamusizaako waliyo Mudi Muhammad nkulamusizaako kakwano kange kadota kabiju nkwagala nnyo ndi wano ku S Media UG biju munonya biju akunonya era ndowooza gwaddako baddaina munonya eddina ena munonya za weekend batumiddeko mwenna Urban Talents Africa mwebale kwasaganya mulimu guno era kyemmanyi tukyagenda wala nnyo kintu sigale nga tukitambuza dalunyi ne timu yonna eno ya Urban Talents Africa mwenna abali mu Urban Talents Africa mbagala nnyo together with my mom Najuko Florence omukyalo oyo kwebaza nnyo bale kuzaala luvubuka lugogo fulungi baluti olina talent ne mzeyi wange omusumba Simon Peter Lwasa naye nkwagala nnyo na buli muntu yenna my family Miracle Grace na Mubiru Peace Kirabo mtabani wange Mwanguzi Genesis mwenna mbagala nnyo by the way Nisha Lugolori Jazira Kaitesi abantu mwenna abanzikirizaamu mbatumidde mwebale kunzikiriza mumanyi n'abantu bange abanzikirizaamu bambi mbagala nnyo mwebale kunzikirizaamu bwoba ngokola ekintu n'abaawo mutagamba gwasinga ekyojja olina okola ekintu bulungi nnyo nga okoze kusanyusa omuntu omu oli wadde abantu abalala bajja kusima naye baye abantu abanzikirizaamu Henry kulamusiza respect Henry King n'abasigadde mwena ne besikonyeeko mbagala nnyo thank you so much for okujja wano manyi nsiima nnyo bwe tubeera nga twogera ku mboozi zino reason nti S Media erabibwa abantu bangi so leero waliyo bwe tuwadde ku movie industry era nga eno show ena begenda okuyambako so nkiddamu eri abalabi ba S Media nti ekitukozesa zino emboozi bwe ziti twagala kulaba nti twongerako tubake tofali twongera ku society so we are here to motivate, we are here to encourage, to educate n'ebintu ebira no building lives ez'abantu ab'enjawulo so omulabi omuzanyi wa firimu ali eyo abadde oba oliawo omanyi bwabayawo ensonga kitukola ebintu bino ogenda n'okola ekintu naye wabaawo ensonga lwaki okikoze ekikoze so waliyo omuntu ali eyo bami nga yayagala okuzanya firimu naye nga biganye olaba ebintu nga bino kyemmanyi leero ogenda kusituka oddemu otandikire wali wakoma luli togwamu maanyi nga batugambye kulemerako tewali kigenda kugira kakeeka ekyo ffenna tukimanyi by the way naffe gye tuli nothing ekibaddewo kakeeka so kulemerako okay eri gwe ayagala firimu nga kirooto kyo owulira osobola kozesa social media osegera ebintu bino byayanguyemukko bangamba waliwo omuntu eyatwala CDs wali ku TVM nga social media tezinajja ne bazisula mu kasero so katisagala this time around tingenza kugamba nti togenda kubeera limited gwe tandikawo as long as you can do it kikole ekitega togwa amaanyi so kibadde tubadde ku movie leero tubadde mu film industry hope sheno tekuleka kyekimu era ina kyegenda okwongerako mwenna mikwano gyaffe abatwalira mu nsi ezinjalo thank you so much akampisawo obulango wabakama bange ensookera ddala ku Ramal Sania Ewandegeya oyo ayina obusaniya olulungi ennyo gwo ali eyo ng'onoonya wagendako ku weekend wakutwalako bantu bo mulye wamu omanyi okuliira ewamu kinenge gye kigattako kinenge gye kyongeramu ebirungo so batwale weesula bulungi ogende ku Ramal Sania however akola ne delivery wonna wooli oli Kisaasi oli wa just call Ramal Sania buli kimu akikolere obeere nga ate onyumirwa masavu ku masavu Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road balina hotel rooms ennungi balina parking yard ennungi balina akamera akalungi mu abalabi b'omupiira season tugenda gitandika Satellite Hotel balina Satellite Health Club wayagala okujjako mu gym ayagala okugendako mu sauna ayagala okugendako mu steam bath massage ate kasente akatono jukira mbera babiri baba basatu ka discount kabeerawo Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road atera SC Events nyongero bagamba nti bingi tukola services nyingi nyo when it comes to photography and videography wayagala kukwatira movie movie wayagala kukwatira mikolo kwanjula kukyala birthday parties janko SC Events ate oyogereko naffe nyongero kugamba nti kasente kaba kaddala kasamusamu tuteesanga abantu naffe tuli bantu so okumanya nti manyi okay netusalako ebintu ng'ebyo otukwira ku 0701 54 2372 0701 54 2372 however nyongero bagamba nti wano ku S Media tubeerayo ne
kyetuyita emboozi. So oyinza okubeera oli eyo ng'owulira waliyagadde emboozi yo ensi egiwulire. Okay, feel free, totyaba, just call 0701542372. jangu tunyumyemu. Nabagamba nti fena obulamu just kikyuka mbukyusi naye obulamu bwe tuyitamu bwe bumu. So wojja n'owa emboozi yo ensi n'egiwulira, oba oli awo obaako obulamu bw'oyambye bw'otaasizza n'ebirala. Naye nga nsigala nze Nabulime Esther, SC wano ku Atalk with SC, S Media Uganda. Brian yabadde camera. We love you all. We meet next time. Bye bye.